His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse mirembe mu kibuga ekya Washington DC ekisangibwa mu America. Eyo gyagenze okusisinkana banna NUP abawangalira eyo nga bannayuganda abagenda okuyiyizaako mu America. Agenze babeeko ensonga ze bawayamuko n'abantu abo ate era nga zigasa ggwanga Uganda. Ono bw'abadde yakatuuka ayaniriziddwa munnakibiina kya NUP era omubaka wa Parliament Muwadanku Nyingi ng'ono ye mubaka wa Parliament amukiikirira mu Kyaddondo East era nga tumanyi nti yamuddira mbigere Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali avudde nga tagenda kudda mu Parliament wabula ng'asazeewo avuganye ku ntebe ennene ey'eggwanga. Ono mu nsonga ezimututte mu America ayagala kusisinkanamu abakulu mu America bawayeemu balabe butya bwe basobola okukyusa ensonga z'eggwanga Uganda nga tewali kuyiwa musaayi wabula nga bayise mu mirembe, kubanga tumanyi bulungi nti America yali emu ku nsi ezaali zisinga okuwaga mwami Museveni nga zimuwaga zitya mu kumuteekamu ensimbi nga naye mumuwa ssente ezo tebafaayo kulondoola nti ensimbi ze tumuwa zikola bye zisaanidde okukola oba zikola mulimo ky'omutuufu, kubanga bo bamuwanga ensimbi nga balowooza bamuwa ssente za kuddukanya ggwanga Uganda. Wabula omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja n'asalawo n'agamba kazibule abantu bali amaaso bakimanye nti ensimbi ezimuweebwa zikozesebwa ate kutulugunya munnayuganda, so si kukola bitwala Uganda mu maaso. Zaali zikozesebwa nnyo naddala mu kugula emmundu, tiya gaasi, ku byokulwanyisa ebisinga obungi, nga si byakukuba muyeekera nti waliwo muyeekera asuubira okulumba Uganda, si byakukuba mulabe yenna asobola okukola obulabe ku Uganda, wabula nga bikozesebwa ate okutulugunya munnayuganda, omuli okumubbako ettaka lye ku kifuba, omuli obutakkiriza kuwagira muntu yenna azze kuvuganya mwami Museveni. Nga kasita ovaayo n'ogamba nti oli ku ludda wagira ludda oluvuganya mwami Museveni, ekyo ng'oba mulabe wa ggwanga. Tiya gaasi ojja mulya, amasasi ku nnyama nga bakuba bannayuganda okukira ekyokuttale. Ono n'asalawo n'agamba ngenda kuvaayo ndabule abantu baali abamuwa ssente nti ekituufu ensimbi ze mumuwa tezikola ekyo kye zirina kukola, wabula zikola ate okutulugunya munnayuganda mwe mulowooza nti gwalina okukuuma. Wabula singa munaabanga ebintu ebyo mubiraba nga naye mubadde mubimanyi, tukitegeere nti nammwe muli balabe ba Uganda, kyokka ate mubanga mubadde temukimanyi nga mwemuwa ssente, kijja bayambako okutandika okumusaba embalirira nti ssente ezimuweebwa ziriwa era zikola biki. Ekyo nno kyeyavaayo n'asalawo nti kyagenda okulwanako ennyo nti bwe banaamala okuvaayo ne bakakasa nti ddala babadde tebakimanyiiko, kinaaba kibayambako okusala obuyambi obwo obubadde buweebwa Uganda. Kati ezimu ku nsonga ezimututteyo baddemu okuzigayagayaamu alabe nga kinaaba kisobola okustopinga ensimbi zino baleme kusasulira kutulugunya ddembe lya munnayuganda. Omukulembeze waffe tukwagaliza olugendo olulungi era ne tukusabira luveemu ebibala. Munnayuganda alabe ng'ava mikono gy'abawambi abawamba eggwanga Uganda, ate tufune ku bukulembeze obutuufu obutegeera munnayuganda abasobola okulwanirira eddembe lya munnayuganda, so okulinyigiriza obunyigiriza ng'abasajja bano kye bakoze emyaka 40 gye bamaze mu buyinza. Bamaze emyaka 4 naye nga batulugunya munnayuganda kumuggyako ddembe lye, bo nga wadde beerimbika mu kifaananyi nti ate be baleeta emirembe mu Uganda, ekitali kituufu.